okusobola okubeera nga bataakiriza obutonde bw'ensi obusaanyiziddwawo ensangi zino. Ebyo nga tubimye amazzi, abantu abakunukkiriza mu 500 be baganyuddwa mu nteekateeka ey'olusiisira lw'ebyobulamu olwategekeddwa olyo olulangira Youth Network luno lwayindidde mu katale ak'e Kasubi aka KCC mu ggombolola y'e Lubaga mu kibuga ekikulu eky'eggwanga Kampala. Abantu ab'enjawulo bakebereddwa endwadde ez'enjawulo kw'ossa n'okubajjanjaba era ng'abadde omugenyi omukulu ku mukolo guno amyuka mmeeya owa Lubaga Hajati Fatuma Muguluka ng'ono yakiikiridde mmeeya owa Lubaga Mbeeraze Mawula asabye abakulembeze ab'ekibuga Kampala ab'ekikugu naddala aba divisioni y'Olubaga okukola obutaweerwa okuzimba emyalo egisangibwa mu kitundu kino eky'e Kasubi kubanga bakizudde nti nno kyekiviiriddeko abantu ab'enjawulo okukwatibwa omusujja gw'ensiri olw'emyala egitatambuza mazzi. Olunaku lwa leero obujjanjabi obubadde wano twebaza omulangira n'oli olulangira lwonna olw'okuba nti nno yasalawo okubeera nti batuleetera enteekateeka eno mu bitundu. Kuba olunaku lwa leero ekirabikiddwa wano e Kasubi kirabise nti nno omusujja gw'ensiri mungi nnyo mu bantu. Naye ng'ensonga eyo evudde ku myala egigaanye okuzimbibwa mu Lubaga. Bye bimu bye tujja tuyimbirira eggombolola lyaffe ne batekiniko batuyambe babeere nga batuzimbira emyala egyo abantu bakendeere obulwadde emisujja gikendere mu bantu baffe. Kuba obuzibu obuliwo bwonna nze nkimanyi kiva ku myala kuba amazzi tegatambula. Ate ye abadde omukwanaganya omukulu w'enteekateeka y'olusiisira lw'ebyobulamu luno omulangira Andrew Walugembe okuva mu kibiina eky'oli olulangira Youth Network ategeezezza nti olusiisira luno lwatuumibwa Beera Mulamu nga kigendereddwamu okuyamba abantu b'omutanda okusobola okubeera abalamu era nga kye kirabo kye bawadde Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Sseggwanga Ronald Kimera Mwenda Mutebi II olw'okutuuka ku matikkira ge ag'omulundi ogw'amakumi 31 era n'ategeeza nti enteekateeka eno